الله حق حمده إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأصلي وأسلم على خير الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أما تيند مجو بلا ملونجي تغتين لكو الله سبحانه وتعالى يتم سبا سيبينغاني ملنبي كو كتب محمد صلى الله عليه وسلم mukasera kano njagala tujjukanyeeyo hadisi emu nga hadisi ya Aisha ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi muttafaqun alayhi. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. مچالا عائشة يوم كبچالا بالنبي era yatunyumiza ebintu bingi nnyo ebikwata ku nabbi naddala ebikwata ku mbeera ze eza bulijjo n'embeera eza famire. Era yali omu ku bakyala abaali abakwenkufu ennyo mu ddiini ey'obusiraamu. Kati atunyumiza hadisi eno nti kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, yali nabbi sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammun. Yujibuhu tayammun, abavunuzi ba hadisi bagamba nti kaana yuhibbu tayammun, ti nabbi sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo okukulembeza omukono gwe ogwa ddyo ng'akola ekintu. Yujibuhu tayammun, ng'ayagala nnyo okukulembeza omukono ogwa ddyo fi tana'ulihi, mu kwambala engatto, wa tarajjulihi, ne mu kusanirira enviiri ze, wa fi tuhurihi, n'okwetukuza kwe kwonna, wa fi sha'nihi kullihi, ne mu mbeera ze zonna. Eyo hadisi bw'ogisoma n'otasoma hadisi ndala oyinza okubula n'obuza n'abantu abalala. Era kye kimpaliriza okubeera nga ngigabanako nammwe njibajjukize nammwe musobole okubeera nga mugijjukiza abalala. Eyo hadisi oba ogisome yokka oyinza okubeera nga buli gwolaba omuntu ng'akozesa omukono ogwa kkono omuvumirira buvumirizi, naye ne weerabira nti waliwo ebikozesebwa omukono ogwa ddyo mu busiraamu n'ebeerayo n'ebikozesebwa omukono ogwa kkono mu busiraamu. Era kyobulaba abavunuzi ba hadisi naddala Imaamu Nawawi, abawandiisi ba hadisi naddala Imaamu Nawawi yali awandiika mu kitabo Riyadus Salihin, yagala mbeere nga mugenda musome omulyango ogwo. Yawandiika omulyango nti baabu istihbab taqdim al-yamin fi kulli ma huwa min baabi takrim. Kagambako buli musomi wa hadisi eno oteekwa okubeera nga okategeera. Baabu guno mulyango, istihbabu ogulaga nti kirungi, takdim isti'malu al-yamin, takdim al-yamin okulembeza omukono ogwa ddyo fi kulli ma huwa min baabi takrimi wa tazyin, mu buli kikola kyonna ekirimu at-takrim okugulumiza, wa tazyin n'okwewunda. Ekigambo wa Imaamu Nawawi ekyo bw'okitegeera kikuyamba okutegeera hadisi eno. Kiba kikutegeeza nti mu busiraamu waliwo ebintu by'oteekwa okukozesa ddyo ng'obikola, ate n'ebeerayo n'ebintu by'oteekwa okubeera ng'okozesa kkono bw'oba ng'obikola. Era nawe yagaa nti wayustahabbu takdimu lyasaari fiima dhiddu dhalik. Ate era kiri sunna okukozesa ddyo, okukozesa kkono mu ebyo ebintu ebiri ekyennyuma ekyabiri kyakoze eki kyayogedde. At-takrim akisu yaakyo oba opposite yaakyo ye ey'okubeera nga omuntu takoze bintu bimuweesa kitiibwa. Kati nebeera nga kikulu nnyo okubeera ng'omanya ng'omusomi wa hadisi eno nti nabbi mu bikolwa byonna ebirungi yakozesanga omukono ogwa ddyo, n'abeerawo n'ebintu ebirala bye yatugamba tukozese omukono ogwa kkono. Era ngenda kumenyerako ebimu. Bw'otunulira mu Riyadus Salihina yagamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yakozesanga ddyo fil wudu'i, mu kufuna wuzu, ng'asooka n'omukono gwa ddyo. Bw'aba anaawa ekyenyi era asooka sayidi oludda olwaki olwa ddyo. Mu kunaaba era ng'asoosa luuyi olwa ddyo. Atayamumu okwesiiga enfuufu era ng'asooka mukono gwa ddyo.
lubusu thawbi okwambala olugoye, wanaali n'okwambala engatto, wasalawiru n'empale era ng'asoosamu kugulu kwaki kwa ddyo, wadukhulul masjid era mukimanyi bulungi tuba tuyingira muzikiti tusoosamu mukono ogwaki ogwa ddyo okugulu okwa ddyo, wasiwaako ne bwoosanya otandika n'omukono ogwaki, takrimul adhafir okusalako enjala osooka na mukono ogwa ddyo, kasu sharib okusalako gana amasulubu agabeera wano era osoosa sayidi eno yaki eya ddyo, assalaamu min assala mukimanyi bulungi naye tuba tutoola salaamu tusooka na mukono gwaki gwa ddyo, natiful ibd bwobanga okuula obwoya buno bubeera wano mu nkwawa era bagamba tusookera mukono gwaki gwa ddyo, wa halku ras nabeki kyobanga obadde osala enviiri era olina okubeera ngaosoosa ne sayidi eyaki eya ddyo, ne al aklu washurub n'okulya tulina kuliisa mukono gwa ddyo, n'okunywa tulina kunywesa mukono gwa ddyo, wal musafaha ne bwoba okwata munno mu ngalo, wal khuruju min al khala ne bwoba ova mu nnyumba eyakabuyonjo, wal akhdhu ne bwobanga olina kyorisiivinga, wal ata oba olina kyokolaki kyowaayo. Ebyo byonna Imaamu Nawawi yabyogera mu Riyadu Salihina ng'amaze okwogera ekigambo statement egamba ti Nabbi sallama yakulembezanga omukono ogwa ddyo fima fihi attakrimu wattazyin, buli kikola kyona kyonna ekyalinga kiweesa omuntu ekitiibwa nga bw'atyo bwakikola. Era n'agamba nti ahe teweerabira nti waliwo ate ebirala bye yakozesanga omukono ogwaki ogwa ddyo, kati ng'okuyingira mu kayu yatugamba tusooseyo omukono gwa ddyo gwa kkono, okufuluma mu muzikiti tusoosaayo omukono gwa kkono nga tufuluma, okugyamu engatto osooka kugyamu ngatto ya kkono, okubeera ng'ojjamu omugulu gw'empale era olina kusooka kugyamu mugulu gwa kkono, okwambulamu olugoye era osooka sayidi yaki eya ddyo, alistinja bwobanga oweerongoosa era okozesa mukono gwaki gwa kkono, nabwe kityo okuyonja ennyindo mutera okubeeramu obuntu obukwatiddemu ng'eminyiro badde olina senyiga nabo batugambye tukozese mukono kuno gwaki ogwa kkono. Kati bw'oba tosomye ebigambo bya Imaamu Nawawi n'ebigambo by'omumanyi omulala gwe bayita Ibn Daqiq al-Eid, bw'oba tobisomye nga tonnavvuunula hadiisi eyo oyinza okubeera nga buli gwolaba yenna ng'akozesa kkono omuyita nti nno sitamanyi busiraamu, tagoberedde Nabbi Muhammad sallama, ate nga Nabbi kaana yujibuhu tayammun yalinga asanyusibwa nnyo okubeera nga oba nga ayagala nnyo okubeera nga atandisa n'omukono ogwa ddyo. Naye bye yatandisanga omukono ogwa ddyo obusiraamu bazze obyogera, ne bye yatandisanga omukono ogwa kkono nabo amaze okukola ki okubeera nga abinnyonnyola. Wa barakallahu fiikum, eyo hadisi gye njagadde okubeera nga nkola ki nga mbajjukaza nayo njiddamu. Aisha nagamba Nabbi sallama yagamba kaana yujibuhu abavunuzi ba hadisi bagivunula ti kaana yuhibbu yalinga ayagala atayammunu albadu bilyamin okutandika n'omukono ogwa ddyo, fi tanaulihi fi lubsi naal okwambala engatto, wa tarajjulihi tarjilu saari wa tasrihuhu okukola ki okusanirira ki enviiri, wa fi sha'nihi kullihi ne mu mbeera ze zonna zonna, naye ng'embeera ze zonna zonna amaze okuzinnyonnyola, aye n'abeera nga hadisi endala zitunnyonnyodde by'osaana okubeera ng'okozesa omukono ogwa kkono. Naye azina nnyo okumpuliriza abasomi ba hadisi abali okusoma eddiini mwegendereze nnyo nga musoma ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tosoma hadisi emu endala n'otazisoma, ng'obadde olina topiki gy'ogenda okwogerako ojja kubeera ng'owaba ate owabye. Nkiddamu, bw'obanga ogenda okubuulira abantu nga ffe ababuulizi b'abantu ng'olina topiki gy'ogenda okwogerako, tingenda kwogera ku bukulu bwa kukozesa mukono gwa ddyo nga tugoberera Nabbi sallama, hadisi gisome ate ono nyina hadisi endala Nabbi ziyayogerako ng'akozesa ebintu bw'onoomala ozeetoolola zonna zonna ojja kubeera ng'abantu bawe ekituufu, ojja kuba nga tobawabizza ate nga naawe tokoze eki tobawabizza. Wa barakallahu fiikum, wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.